Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubaniriza nnyo ku Da'wa TV Uganda okubeera nga mugoberera programu zonna zetubatuusaako wano ne mufaayo nnyo ne mussaamu akasente kammwe okubeera nga mulaba programu zonna bwe tubatuusaako. Nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abe nga empeera azibawa mu bungi nnyo olw'okwedekereza n'okwewaayo musobole okubeera nga muyiga eddiini yammwe. Amanya nze Omar Mugumiza wano mu byuma bya Da'wa TV Uganda era nga ndine Sheikh Kyeswa nja kumusaba abe nga atubuuzaako bi'idhnillah oluvannyuma tube nga tweyongerayo. Nam alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dini wa dunya ahmadu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu shukran jazira وأسلم على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد ثم أحييكم تحية من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Oyo ye Sheikh Kyeswa Junior okyali Junior Masha Allah. Sawa kitiibwa Allah subhana amasiba walimu nga bano Allah abenga abatukuumira. Olunaku olwaleero seeka lwakutundira ku ki? Tuli mu nnaku ez'abawakanyi abawakanya Allah subhanahu wa ta'ala, abawakanya amateeka ge, abawakanya ebiragiro bye n'okubeera nga bamutemerera nti yazaala omwana era nga ye sizoni gye tulimu gye tuyingidde bali mu ketereekerero okuba nga ssebo bamuzaaza oba baaliwo nga bamulaba balitubuulira. Nja kusaba Sheikhe tube nga tulanika omusomo gwaffe biidhinillah. Naam, Allah tumubaza obwekitiibwa awala nga kyatuwadde ekyengera ky'eddiini ky'obulamu. Ekyengera ky'obulamu ng'okitadde wali wabbali kyengera kinene nno ate kyamaanyi nnyo. Kyengera kyamaanyi kubanga ekyengera ky'obulamu ebirubirwa by'omuntu byonna bikolebwa mulamu. Ayagala okugula emmotoka alina kubeera mulamu. Teteri mufu avuga mmotoka. Ayagala okuleetayo hakki alina kubanga mulamu. Ayagala okugula poloti alina kubanga mulamu. Naye ekikulu kiri kimu, hikima tuliyawumu. Ekyokwegeza kyaffe kisookawo ekyolwaleero. Mbalambira obulamu buno Allah bwatuwadde tukoleremu byayagala era byasiima. Kubanga oyinza okubulabanga obuwanvu naye ate bumpi. Tusoke twerambire ffe nga ffe ababatuusaako ensonga ne bali abalala abatuwuliriza tubalambire n'abatulaba. Tetusooka kweramira ffe nga ffe kubanga naffe tuli bantu tusobya. Naye obulamu bwe Allah bwatuwadde Allah agenda kubutubuuzaako. Kituufu. Allah agenda kukubuuza ku bulamu bwakuwadde, akubuuze ku buvubuka bwo, akubuuze ku bukadde bwo bwe wabukolerangamu, akubuuze ku maali yo, akubuuze. Naye obuwangaazi Allah bwakuwadde naddala abavubuka abali eyo, Allah agenda tubuuza ku buwangaazi bwatuwadde naddala nga tukyali bavubuka. Oli muvubuka eswala ne baazina twagala agenda kugitwala ku muzikiti osaalira waka ng'okyalina amaanyi. N'abamu seeka bagikuba endobo ne batasaalira ddala. Oluusi ng'ali ku firimu n'agamba sijja kusaala. Okimanyi nti omuntu atasaala baamwogerako ekigambo kinene, kigambo kiseeka. Eno nga ne kumwogerako basooka kwogera ku ono eswala zisaala amatobo. Asala dhuhuri asuli n'agidooginga n'asala magaribi ishayi n'agikola ki? Ng'asala gy'ayagadde. Okimanyi nti balina olusenyi olw'omuliro naye ng'ate basala mu matobo. Olwo ate abatasaaliddeeko ddala banaawona. Just nga asaala subuhi n'aleka dhuhuri n'asala asiri n'aleka magharibi mu mbeera bw'etyo nabo balina omuliro. Ne mu mbeera endala abamu bazikeereyesa azisaala zonna naye ate nga tazisadde mu budde bwazo ng'asaala ate sonala eyingiddewo
obulala bamuga nti yakija tugetusatya yaki naawe swala tennaggwako swala itaaliko neyingira mu ndala era ne bamugamba butuuka ekiro kwedirira esema zigatta sheekhe yatuuka teyazigatta bakabuki webasi katola bagenda kubonereza ono azisaala mu busumudde nga si bwazo ne babonereza ono asaala eno n'agidoje olwo atasaalidde ddala n'olwekyo kuba kitya ekyokuyigiriza kyaffe ekyaliyo kisooseewo obulamu buno Allah bwatuwadde tubukozese ng'olaba ng'obuwanvu naye bumpi nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam agamba nti beera ku nsi kun fi duniya ka annaka garib au abiri sabili beera ku nsi ng'olinganga omugenyi kwegamba n'omubaka Muhammad yatulabula seeko okimanyi nti omugenyi ennaku ziba 3 ate sizaabwateeka nti 3 osobola okumalayo olumu kisinziira naye ennaku bwe ziggwako 3 nabbi zatugamba luziweddeku oba tokyabadwa nti oli mugenyi nenkumi bamuwa n'alima era abadde gwe wayinza okuwumwa ennyama ne bamuwa ku nkoko ne bamuwa ku ngege ebisajja katumufumbire bino naye tusubi tavaawo tagenda naye kyendagaddemu ennaku ezimala ne ziggwako 3 era noddayo wa ate ng'olina okuba nga osiibula teweesiimidde bakkubya bikolwa okimanyi olina abava mu kyalo nga tazze kumala nnaku 3 ng'ayagala alaba embeera bwetambula bwe banaaba bamusobodde asigalewo nga tazze kuddayo naye embeera yega nti musajja naye atusubi netavaawo ne bamukubisa ebikolwa kakana n'asiibula n'agenda nakidaga nti oba omuntu awa abiri sabiiri omuntu ow'ekkubo ibunu sabiiri omuntu atambula omutambuze oba asala ekkubo omuntu asala ekkubo okuba olisala oli mukupapiriza ate osooka kulula sayidi eno nabo bazijja notungane nabo bazikola zijja sirabangayo omuntu yebaka mu luguudo ng'ate emmotoka ejja wabuladduka misinde asobole okusala ujjawo ng'era wayazagatta kati n'olwekyo obulamu no Allah bwatuwadde bavubuka abali eyo abatuwuliriza naffe twegasseeko tukoleremu ebyo ebinaatugasa mu bukadde bwaffe kubanga omuvubuka aba akyalina amaanyi agagenda ku muzikiti omuvubuka alina amaanyi agapakasa n'akyabeeku balida bakozesanga embazi katubeeri asobola okukwata embazi n'agenda mu kibira n'atemaatema oluku naye omukadde tasobola talina maanyi gasobola kubeera nga ayasa oluku si mu ngeri ya duniya yokka ne mu ibaada omuntu buli wobeera ng'oli muvubuka bingi byokola byotagenda sobola kukola mu bukadde so bw'obikola kati ng'oli muvubuka waliwo ibaada nga bw'onoggwamu amaanyi Allah ajja sigala ng'azikuwandiikako kubanga walinga oli mujjumize ng'ogenda ku muzikiti kati bw'onoba tokyalina gagenda ku muzikiti Allah ajja sigala ng'akolaki naye byokoza nti mbiwa Mungu naawe olaba yaki sisobola wali osobola walinga obikola n'olwekyo tukozese obudde buno bwe tulina mu bulamu tukyalina amaanyi ate seeba akatono nnyo ne bannaffe abatannaba kusiramuka bayinza okugamba nti abiri abasiraamu bokka tebitukwatako atali musiraamu okakatibwako okusaala naye ddi olina kusooka kuyingira busiraamu era omulama gwa Dawa TV lwakubakowoola kubaagazisa mujiri obusiraamu omulama gwa Dawa TV Uganda omusomo gwaffe olwaleero insha Allah sizoni gye twayingidde leero lumu Desemba Girigoli abantu bali mu kwetereekerero bagwe mulamu balanisa oggula enkoko naye nga babanguyizza bazikedde nga 25 besunga kuziiza Allah na kumuzaaza tugamba nti ebintu ebyo ffe ng'abasiraamu tetukkiriziganyiza wamu nammwe abeeteekateeka abagula enku naye ndoza bannatandika kugula nkukusiika balina okuba nga tebannabanakubaako nasi bakoze naye nga oba baguze oba tebannagula ali muhimu ensonga y'okuzaaza Allah kisookera ddala Allah bamuzaaza omwana naye nga kibakola si kituufu Allah aga nti ekigambo kyanenewa nnyo kyagejja nnyo kinene nnyo ekyo emimwa gyabwe kigifulumya ne bagamba nti walada Allahu Allah yazaala kubanga ekigambo walada kiri mu bintu firumaadhi kitwale nti kiri simulaalu kwegamba kiringanga ekintu ekikola kiri kontinuwasire kiddiringana baatandika dde okuzaaza Allah
mirembe jayi yoga nti Allah yazaala kigenda ki bajja bakyongerako buki na kati baba kyagamba nti Allah akola ki yazaala kati n'olwekyo Allah ga nti walada Allahu nti Allah yazaala oba Allah azaala Allah yagamba nti ekigambo ekyo kibi nnyo kyanenewa nnyo era n'agamba nti yaquluuna illa kadhiba teboogera nti boogera mazima kuddako obulimba wabula bali ku byansimatu bali ku bintu ebijweteke bali ku bintu ebipangirire bali ku bintu ebitali bituufu era mu njogera eyo balimba bulimbi so twagala kulaba kugamba seeka abantu abo beesigamye ku bulimba bwabwe era bali ku bulimba era oli bwangamba talina bulimba njagala akuba essimu atunnyonnolye Yaleka nawe siika ate walungula Allah azaala atulagewo alina okubanga nti Katonda kala atulage Katonda akola ki atulage olunyiriri n'essuula naffe tubeere nga tulinga okubanga munnaye emyaka gye twakawangaala tetulabangawo naye kisuubira nti banaatulagawo kati senga alagawo talina bwino oyo bwino tumulinze bw'anaabanga waali kyensuubira kaliwo twagala kulaba nabbi Isa ono bw'abanga si mwana wa Katonda ali ki kyekibuuzo kugenda okuzimbira omusomo gwaffe nabbi Isa bw'abanga si mwana wa Katonda ali ki bino bajja kukitubuuza ne kati namwe mutuwe kati bw'abanga tali mwana ali ki kitumumanyiiko yenga ye twagala tubeere nga tuzimba emitima gy'abasiraamu n'abalala batuwuliriza abatali basiraamu abalala bakubanga basiramuka wano kuba kuyiga kusoma na kuyiga ate nebyo byetusoma abatunyigira mutunyigirira bwerere bambira mutusonyiwe kubanga ono bwino yakala naffe twamusangawo tasobola kusiimuulwa tasiimuulwawo kati atunyigira oba olimbye naffe tusoma byawandiikibwa tusoma biwandiiko nekyo temutunyigira yatere omuntu atunyigira temujja kutuleka temujja kutugaana nakutuziza kubasomera mazima kubeera abantu balina okuba nga babiri abatabyagala naye ng'ate olunaana babikola ki kati ssebo tuleke bano lunaana tugende n'ababiri abatayagala tekijja kusoboka naye nababandibadde nga abatayagala bali lunaana ng'ababiri baagala naye nababandibadde nga tulinayo wadde n'omu ayagala tubireke nabbi Nuhu alayhi salaamu yatuuka n'abagamba nti inkaana kabura alaykum maqaami wa tadhikiri bi ayati llah fa ala llahi tawakkalutu bwe mubanga mukaluubiriddwa muzitoowereddwa okubeerawo kwange gye muli mummwe nga nyimiridde mbabuulirira Allah tazaala Allah talina kino kale emyaka gyaddi gyali mingi okuva ku nabbi Nuhu abagamba ekintu eki kimu Allah takola ki tazaala ng'abakolera mu ddiini y'obusiraamu ku mulembe ogwo njagala batuweeyo nabbi Nuhu oyo obutaba nti yali musiraamu kuba mu surati Yunus ya 10 aya 71 eraga nga nabbi Nuhu yali musiraamu bwe yakooleranga abantu era nga bagamba ensonga emu nti Allah tazaala batuwe nabbi Nuhu oyo yali mu ddiini kyoba teyali musiraamu era yakoolanga abakoola kusinga Yesu yaliwo kati Yesu teyaliiwo kyogamba nabbi Nuhu oyo yali mu mbeera ki yali akoolera abantu kusinga ani kubanga mu biseera ebyo waliwo Allah n'olwekyo tubagamba nti badde bakomewo eri ennono y'obuki twagala kulaba nabbi Isa ono nga tunaba kumulaba nnyo avaawa ensibuko ye mu bajjajjaabe gye twagala okubanga tutandikira inshallah ngeri tuti netandika butandisi olwakubadde nga babazaala munne era babazaaza baana kati bakyaliwo tujja kusomako tunatusomyeko inshallah ate olulala tunaatandikira bumusomo gukyali muki katandikire aya yiino abantu beekwata ku Yesu oba nabbi Isa alayhi salaam oba Jesus oba Kristo naye Kristo oba nabbi Isa oba nabbi Yesu si yasoose okuba nga akola ebyamagero oba oliawo babulira mu byamagero bye babuuliramu ne bamuyita anti olw'okuba Yesu yazuukiza abafu olw'okuba Yesu yabumba akanyonyi ng'akanyonyi olw'okuba Yesu yatabulanga ettaka n'asiiga abantu ne bawona amaaso nti oyo Katonda yennyini si yasoose okukola ebyamagero abakoze ebyamagero bangi era wano Allah bwe yali atandika kutenda na kusuuta na kutunnyonnyola be yayawula teyatandikira ku nabbi Isa
yatandikira ku Adamu n'agamba bw'ati inna allaha astafa Adamu, yatandika na nabbi Adamu. Kati n'Adamu naye mwana wa Katonda. Ate nga Adamu oyo alina n'enjawulo okusinga Yesu. Kubanga Adamu teyalina taata, teyalina maama, naye kati Adamu mwana waani? Yamubumba na mikono gye. Nze ndabadde ndowooza nti oba yandibadde asooka n'okubeera omu omwana we, naye olw'okuba tazaala naye taliimu. Lumu Allah yagamba nti singa Allah yali azaala omwana ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadi n'abakkiriza bonna be bandibadde babeera abaana be. Singa ali wa kuzaala ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadi gwasinga okwagala mu bitonde byonna, yasinga okwogera amazima, yasinga era abantu abaali balina knowledge. Yali wa musukkulumu, musajja n'amuwandikako ekigambo nga nasina mukiramu ng'ayogera ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu bantu abaali balina okumanya, abantu abagezi mu musembe okuva lwe yatandikawo paka lweri Nabbi Muhammad y'oluki naye si mwana we. Kati olaba Nabbi Muhammad si mwana wa Allah, kati olwagaani anaabeera Nabbi Muhammad ng'obutadde wabbali abakkiriza kubanga bakola Allah lwaki yagala bakkiriza? Kubanga bakola Allah byagalira byasiima, naye nabo si baalabaani. Wano abadde atandika agambe nti inna allaha astafa Adam, mazima ddala Allah yawula Nabbi Adamu katono nnyo. Adamu ono yali musukkulumu mbiki mu mbeera ki? Bwana ngamba nti Adamu ono musembeza nti yali musukkulumu, yali mwana we. Adamu ekisookera ddala awwalul basharu, ye muntu omubereberye Allah gwe yasooka okutonda. Ekyo kitadde awo nga mubereberye mu kutondebwa, ng'atondebwa ku bubumbwa obw'Obusiraamu. Adamu enjawulo gy'alina ye muntu yasooka okutondebwa ng'atondebwa ku mbu obw'Obusiraamu. Ekyokubiri ye nabbi yasookera ddala bannabbi bonna. Biri byonna genda ng'omuteekako yasooka okuwasa. N'ekirala Adamu ono ye nabbi Allah gwe yatonda n'amuteeka mu jjana n'amugamba lya, era obuwangaazi bw'ejjana Adamu yali abubaddemu. N'olwekyo musukkulumu ye nabbi omubereberye, musukkulumu ye muntu omubereberye, musukkulumu ye muntu yasooka okutondebwa ng'atondebwa ku bubumbwa obw'Obusiraamu. Oyo nabbi Adamu kyogamba naye yali mwana naga nti wa Nuuha, ne nabbi Nuuhu naye amuleese. Bw'olaba yaleese ku Yesu ne nabbi Nuuhu naye yalina enkizo. Nuuhu yalina enjawulo kubanga Nuuhu ono oli abadde nabbi omubereberye. Tugenda okunoonya Nuuhu ng'ate ye ate amayinja g'alina oba ccepe, ate ye mbaka omubereberye. Kitegeeza alina amayinja ameka? Oli yalina litya? Limu. Nga yali nabbi ate nga mubaka. Era nabbi Nuuhu ono enjawulo gy'alina ali ku 25, alina ku bannabbi 5, ate ye nabbi Adamu ali ku 25. Tewaliwo ddala lyakoze eki lyagwamu. Kitegeeza nti nabbi Nuuhu Allah atamusukkulumizaako ku ddala okusinga ku nabbi ani? Adamu. Era nabbi Nuuhu ono ali ku bannabbi 5 ba ulul azmu min ar-rusul, abanywera. Waliwo enjawulo wakati wa nabbi n'omubaka. Abannabbi bano bassibwangako obubaka naye nga bwabwe nga bo ne famire zaabwe. Tebaafuna nnyo obubaka bwagenda mu public nti kati genda okole ddaawa abantu bakole kiba. Makulu yali nga nabbi ng'assirwako ebigambo bya Allah naye nga bibye n'abantu ekitundu awo si wala. So ng'ate ono omubaka abamu baafunanga n'ebitabo ne balabula abantu ne bassibwako amateeka. Kategerekese ava mu kinu n'agenda ne mu kiki ekirala. Oyo ye mubaka assiddwako obubaka abutambuze
mu ngeri ya propagating ate abutambuze abuggyeko n'abutuuse kwaliwa kubanga message eno evudde mu ggulu wa Allah alina okugitambuza alina ogibunya abantu bamanye Allah naye ate bannabbi ebiseera ebisinga baabanga bannabbi nga makulu nga bamanyikiddwa naye ng'ate tebalina nnyo mirimu gibatumiddwa kugenda mu society wewaba bagendanga naye nga kirinamu enjawulo kitwale nti ono kansala Yusufiri asobola okuba n'ebyalo banga 2 byakulembera oba 3 naye tulaba otero si 5 aba n'ebyalo oba 29 oba 3 kati enjawulo eyo njagadde kusika kifaananyi na kukisiiga enjawulo ya nabbi ku muki oyo nabbi Nuuhu alayhi salaam. Allah n'aga nti wa ala Ibrahim niye namuleeta wabadde aleeta Adamu tataddeko nti wa ala Adamu wagenze ku Nuuhu kitegeeza kyefe zijja zirinnya muki zijja zirinnya bulinnya ate bwagenze ku nabbi Ibrahimu n'ateekako nti wa ala kitegeeza n'abantu b'omuntu mbwe ya Ibrahimu ojja genda okulaba nabbi Ibrahimu ono ekisooka yali nabbi nga mubaka ekyo kimu ekyokubiri yazaala abaana nga bannabbi nga babaka Ibrahim okuli nabbi Ismail ono yali mubaka ng'ate nabbi Ishaaka ono loza akoma ku bwa nabbi tiyabeera mubaka naye ate Ishaaka ate n'azaala omwana ng'ate era nabbi Yakubu ate Yakubu n'azaala omwana Yusufu nga naye ki akandi akava ku bujjajja kyekireetesezza nti wa ala Ibrahimu ate si ekyo kyokka ojja genda okwetegereza nga nabbi Ibulayimu ono ali ku 25 n'abeera ku 5 ali ne ku 2 kubanga ku 5 mwali awo najja ate Allah n'asukumya Ibulayimu n'asukumya ne nabbi Muhammad era nabbi Ibulayimu n'ayitibwa Halilullah mukwano gwa Allah lumu yamwogerako n'agamba nti wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fatammahunna byonna imtihanati kathiru jonna bigizo ndabikola ki Allah namugamba qala inni ja'iluka linnasi imama wali okufudde nga gwamiru w'ensi yonna ze mukulembeze w'ensi yonna ne bamatayo Ibulayimu ono mukulembeze wammwe lwakuba nti ekyennaku mwana temumutegeeranga mumusomako bwe mwefuula bamutegedde naye bwe munaaba temunnaba kusiramuka temunnamutegeera kubanga Ibulayimu gwe mutugamba Katonda namugamba nze nga buyo era Amerika n'amawanga mwenabeeranga omukisa mu Ibulayimu oyo ebika n'amawanga muwe Ibulayimu mwenabeeranga omukisa anaamusabiranga Ibulayimu n'amuwanga omukisa naye ate yaweewuunya tebanategeera Ibulayimu kuba Ibulayimu yali musajja musiraamu Allah amwogerako mu Surata Al-Imran yakusatayakaga Musa munaga nti maakaana Ibrahimu tabanga ku Ibulayimu yahudiya wala nasraniya okubeera nti yali musajja tabaako mu Yudaaya tabeerako mu Kulisitaayo naye kyokka kaana hanifa yali musajja mutukuvu musirima nga musajja musiraamu tagattako Allah n'ekintu ekiki kati bw'ogamba nti Ibulayimu ono omutegedde nnyo era omwagala nnyo era mukwano gwo nnyo nga tonnasiramuka ddala Ibulayimu ono sukasiramuke amanye ebituufu kubanga Ibulayimu yali musajja musiraamu kati gwe bw'ogamba nti okkiriza Ibulayimu ng'ate tonnasiramuka dalira ddala ng'oba otukwenyakwenya Ibulayimu oba omukwenyakwenya kifaanagana nga Yesu kumutwalako nnaku 4 nga musiibaana naye nga Yesu yasiibanga njala naye ate bano bamutwalako nakwana ne bamulekera enjala ye kituufu baba bakkiriza Yesu nedda Yesu yasiiba ennakwana ng'ali mu ddungu emisana n'ekiro era zaamala kuggwako tunayongera okutagambirwa oba oliawo zaamala kuggwako nze ndaba kiba 8 zaamala kuggwako enyanja esooka emukola ki emuluma kakati bano abatasiiba njala Yesu bamulekera enjala ye n'asiiba enkoko n'ali ebirala n'ali ebinyeebwa kati ddala kituufu ddala oba oyagala nnyo Yesu nga Yesu yasiibanga njala ng'ate gwe tosiiba osiiba birala olwekyo waliwo ebintu bye mutulimbamukko oba oliawo ne mulimba endiga zammwe naye nga bwe mugamba tebaabikola naye olwokuba nti nina endiga z'omuzifuma ne muzikkirizisa naye ffe tugamba ffe engeri gye tutalimu lwa ndigaliga si kyangu kyakutulimba nakutumatiza so Allah bavudde ku nabbi Ibulayimu oyo n'agamba nti wa ala Imran ala alalamin
wa ala Imran ala alalamin naleeta Imran ng'omuntu olaba Yesu wajjidde kugamba Yesu ajjidde mu indirectire tayogedde linnya direct ate Imran tajjiramu waawo anti eno famire gyavaamu eya Imran era gwe tugenda okusomako Isa alayhi salaam ku nju ya Imran nabbi Isa ono mwava kubanga Imran yali jjajja waani wa nabbi Isa alayhi salaam omusajja mukyala Hannatu oba Hana ye jjajjaawe omukyala jjajja musajja ekigambo jjajja mu Luwarabu kitegeeza jjadda oba jaddati kitegeeza ow'ekitiibwa omuva maama oba omuva taata n'ow'ekitiibwa omuva taata kategeerekese oyo nabbi Isa mwakola ki mwava Imran teyali nabbi era Imran teyali mubaka wabula olw'okutya Allah famire Allah n'agyagala nnyo olaba ate yiyo Mungu n'abawa ategenda kuvaamu nabbi Isa alayhi salaam era Allah n'agamba nti dhurriyatan ba'duha min ba'di gezadde ba'duha ng'abantu abamu muzadde eryo min ba'di nga bava mu zadde linnaali kitegeeza baazaalanga ne baala ono n'azaala n'oli n'azaala nga boolaba nti Imran yalina mukyala we Hannatu oba Hana Imran n'azaala Mariyamu ate Mariyamu ekyewuunyisa Imran yamala kubeera na Hannati oba Hana ne bazaala Mariyamu kyokka ate ekikwewuunyisa ate Mariyamu tagenda kubona musajja yenna atalyoka azaale nabbi Isa oyo Allah bwatu bwakola ebiki Adamu alayhi salaam yatondebwa butondebwa laba ate abaana bazadde ate ye n'azaala abaana ate ne beewasa Allah bwatu bwakola ebiki nga tugezaako okutabbulula ebintu bino abantu abadde balookingira mu bulimba ne mu bubuze tugezaako okubatabbululira basobole obbitegeera kyova olaba Allah bwe yali akoona ku nabbi Adamu yagamba nti okutondebwa kwa Adamu tekulina njawulo na Isa inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adamu khalaqahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun bonna bikyekimu kubanga Adamu yatondebwa mu ttaka oluvannyuma Allah laga kibere kikola ki ne bamufuuwamu omwoyo ne nabbi Isa kibere ki kubanga Isa ono azaalibwa nga talina taata alina maama Adamu kibadde kiragiro talina taata talina maama kitegeeza nti Allah agaga nti kibe ne kikola ki kibe ne kiba mubufuuze nnyo yadde njagala kutandika kumbawumba musomo guno insha Allah olw'okuba nti abantu mubadde gukyali mufya gye bali omusomo guno insha Allah mu dakiika ndowooza nga 2 oba 3 Allah wanaaba atuwadde chance kitwalo nti tubadde tuli mu kwanjula musomo tubadde tuli mu kwanjula buki ngerina kiri nti n'ennaku zino zakatandika Allah wanaaba tuwaddeyo chance yonna tujja kubeera nga tukukola ki naye nga tunaba kubeera nga tukuggalawo mukkirize twongereyo aya ndowooza nayo zinaabanga 2 oba 1 oba insha Allah tunatandikira olulala Allah agambye nti dhurriyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim zadde abantu abamu bavangamu bannaabwe Allah muwulizi nnyo era mumanyi kitegeeza yawulira ebigambo omukyalo ono Hannati byagenda okwogera Hannati byagenda okumusaba Hannati byagenda okumuwanjagira Allah nagati idh qalat imra'atu Imran tukira mu kiseera bwe yagambira mukyala Imran tumutegedde ye Hanna ebigambo bino abyogera ddi bambi yabyogera ng'ali lubuto lwa Mariyamu ng'awanjaga ekyennaku nti Imurani Mariya Hannati amala okubeera ng'amaze okufuna otuba myezi ng'ebiri Allah n'addula Imurani kati ayogera ebigambo bino nga wannaku ayina ennaku bawoluto takola ki nga namwandu
ate munda mulimu ekirimu. Ate ekirala nabbi Zakariya ono bambi yali akaddiye, bambi yali mukadde nga talina mwana. Kaakati olaba agasse siri batawaya agasse ennaku ey'okuba nti bbaawe yafa ate ne nabbi Zakariya abadde ababeesabeesa akaddiye nga talina muki. Olwo era n'akuzaala Yahya. Era bagamba nti nabbi Zakariya Yahya ne Isa omu asingawo ku munne katono mu bukulu. Kitegeeza Isa ono ye mukulu. Akitwale bwoti Mariyamu yali asinga nabbi Isa obukulu. Yahya kubanga Zakariya azaala Yahya, kubanga Mariyamu ono bw'amala okubeera nga ate Zakariya yamulabirira tanaba no kuzaala kyava asaba ebigambo nga tayi Allah nange siina mwana. Zakariya yasaba Allah namuwa Yahya. Mariyamu tannazaala Isa. Kitegeeza nti Yahya ono yali asingawo kati ne ku nabbi ani? Ku nabbi Yahya. Yahya asingawo kati ne ku nabbi Isa alayhi salaam. Oba kategerekese bulungi kajja kutegereke insha Allah taala. Kati mu mbeera bw'atyo omukyalo ono Imurani agamba nti rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta samiul alim. Ayi Allah nkusaba kino ekiri mu lubuto lwange kyenange kyesimanyi okifuule kinnakasigirwa okifuule. Amakulu kyeyali ategeeza nti omwana ono ali mu lubuto mufuule wa bulenzi. Bw'anaamala okubeera ow'obulenzi ate omufuule nabbi. Bw'anaamala ofuuka nabbi asobole okusikira nabbi Zakariya kuba talina mwana. Ate ne famire ya Imurani namusirabamu muntu yali asobola kubeera kubanga yayima nti yali nabbi. Ate n'omwana we afudde kati omwana ono ali mu buto tasidde nnyina omufule mulenzi asikire nabbi Zakariya ono aye mu famire ya Imurani. Ate baali balina era oluganda nabbi Zakariya n'Imurani. Oluganda lwali luwanvu, waliwo oluganda olwaliwo naye laba oluganda Imurani afudde naye alese ekiri mu luki mu lubuto. Ate ne nabbi Zakariya yandibadde asigala akaddiye ate talina mwana anafuye. Talina mwana anamukola ki? Ekyamwogeza ebigambo bino naye ng'ebigambo ebyo abyogera nga naye tamanyi kiri mu luki. Tujja tandikirawo olulala insha Allahu taala. Khairul kalami ma kalla wa dalla. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Peyanzege Shekhe omusomo gwatusomesezza tusobole okubeera nga tuganyulwa. Ate obubaka obwo bw'oba ofunye tobusigikira wekka, bubeera nga osharingako n'omuntu omulala oyo akyalemedde ku bulimba n'obubuze alowooza nti Allah azaala. Ate tusookedde no kumulandira tukyajja mpola mpola paka okutwatukira ku nabbi Isa alayhi salaam. Nja kubasaba mwenna mubenga musheyalinga mesajja eno etuuke ku abo abalala atanaba kubeera nga bagifuna. Sigadde ze Omar Gungumizza tusigande omulundi omulala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam.